Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinziira wano ku lusozi Kibamirembe Bugabasese. Ya Sese ali mu bizinga. Wow, ali mu bizinga era abanoonya tebunoonyeza walala. Sitera kutambula. Mamaidi tetera kuva wali nnyanja. Ya kujjako nga it's an emergency situation nga tulina ensonga nnyingi ze tusobola okunnyonnyola olwo omukulu n'aba nga nzikiriza okutambula. Ya ndi mukazi atudde mu byobuwangwa purely. Ntambulira ku lukusa lwa bakama bange, kye nnaalya kye nnanywa ne kye nnaakola kyonna bakama bange be balamula. Ndi muka emisambwa gya mpisa, ndi mukyala w'abo abaami abasatu era bwe ntyo bwe ndi. Mbaaniriza ku mukutu, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kwagala buwangwa bwammwe. Abapya tubaaniriza era tusanyusa okubalaba mu famire yaffe eyaba The Divine Nalubaale. Mwebale kujja, mwebale kwagala buwangwa bwammwe, mwebalire ddala. Olwaleero njagadde tutunuulire omulamwa nti biki omulubaale by'atalya era na lwaki tabirya. Yaba yakola atya? Ensonga eyo nkulu nnyo. Kale nga bwe munoonya ku peeni n'obupapula katugira tunyumyamu ate ku birala. Waliwo ensonga nnyingi ezitambula essese eno era nga njagala kubanjulira. Lwaki mbanjulira ebintu bino? Saagala mukeere nkya mugambe nti omukyala oyo yafuuka nakyemalira, ebintu byonna abyekolera yekka. Saagala ekyo mukirowooze. Era bwe mba nina kye nkola mbagamba, kati ne kiba gye muli mmwe bannamukisa okumanya nti mulina kukola bwe muti ne bwe muti. Kale kati tugenda kuzimba ennyumba eya maama Nalongo Nalubaale era gwe wenna awulira nga kikukwatako ng'oli munnaggwanga tetukugaana kubaako ttoffaali ly'oteekako. Era tulina emirimu mingi gye tukwasaganya. Omwaka guno nga guggwako mu Desemba tugenda kubeerayo ne tuwa Nambula bizinga mwe tugenda okweyanjulira eri bajjajjaffe balubaale ab'enjawulo abali ku bizinga kuno. Tuwa eyo tujja kujja ekiwamirembe nga 27, 28 tutandike okuteregga mu bizinga muno. Kale mwenna abandyagadde okwenyigira mu tuwa eyo, akasimu we kali awo wansi, WhatsApp mwewandiise. Tuwa twagibalirira nga bwe tuba n'emitwalo 10 buli omu tuba tusobola okulambula obulungi ebifo eby'enjawulo nga tugenda tweyanjula munnange. Balubaale bongere okutumanya n'okumanya nti mu mazima tutindiza eŋŋendo ku lwabwe era tufaayo. Ensonga endala, amavuunuka ga jjajjaffe Mutaasa ga mu Gwakusatu omwaka ogujja. Ezo zonna activities weeziri n'endala nnyingi. Nga 31 omwaka nga guggwako tujja kubaawo n'okwegayirira okw'enjawulo. Abagala ebyogo, ebyokwambulwa n'ebyemikisa byonna bijja kubaawo ku kasente akasaamusaamu. Kale abandyagadde okwenyigira mu nteekateeka eyo era essimu weeziri awo kubanga bino tutera obbikola buli mwaka, bibadde by'abatono abalondemu ne baŋŋaana nedda maama abantu bategeeze bambi basobole okumanya nti ate waliyo opportunity. Ekyo kibaawo ku kasente akasaamusaamu ku mitwalo 10 gyokka ofuna ebyogo byonna nekola n'emikolo mingi nnyo ddala ekisobola okuvuunula embeera ate otambulire mwaka oguddako ng'olina akalembereza. Kale nga tuddayo ku biki omulubaale by'atalya. Ekyo nange nkikolanga muzadde. Mitwalo 10 gwe omukolo gwonna gumu gw'oba oyagadde gukukolerwe nga gwa njawulo tujja gukukolera. Naye ng'emitwalo egyo 10 gijja kubaako ebyogo, gijja kubaako ekyoto eky'enjawulo n'omukolo ogw'okuganga n'omukolo ogw'okuwa omukisa n'omukolo mulala gumu gwe gw'onooba oyagadde. Oyinza okugamba nti
maama emikolo gyonna gy'omenye nsaba onyambaze n'okunyambaza. Tekigaana. Abaana bange ab'obulenzi saagala mweraliikirire nabannyonnyola dda ne mbagamba nti ffe tukola ne taata era abeerawo nnyo ku nsonga z'abaami okuba nga zikwasaganya. Kale saagala mugambe eriyo abagamba nze lubaale omukazi tankolako biki, nze sikola ku basajja. Nsobola okumanya ebizibu byo, nsobola okumanya ky'olina okukola era we kyetaagisizza okuyingirawo mu buyinza bwa Kabaka Mukasa mba nsobola okuyingirawo, naye nga sigamba nti oba ngenda kukwatako, nedda. Ebyo biriko ababikolako bangi ddala. Okuddayo ku mulamwa gwaffe, biki omulubaale byatalya, tugambye nti embizzi, empuuta byo tetubirya era ne tugamba nti embizzi yaleetebwa Omuzungu ng'alwanyisa Omuwarabu oluvannyuma lw'okusanga nti Omuwarabu yali agundidde wano nga asensedde, ng'ajja asuubula abaddu. Omwo bajjajjaffe mwe beerirangamu enkwe nga batundayo abalubaale olw'okuba nga baabanga baagala bakole ebikolobero byabwe nga tebalina abakuba ku mukono. Kati nga bwe bajja bafumbiikiriza abalubaale ne babawaayo okubeetaasaako. Bwe tutyo bwe mulaba nti abantu bagenze nnyo mu buddu, naddala abalubaale, empewo ziri eyo zibalumira eyo lwa nsonga nti bajjajjaffe bangi abalubaale abaatwalibwa mu buddu. Baabasibangako ogw'obulogo, baabasibangako ebintu eby'enjawulo ne basobola okubeggyako olw'ensonga baagala bakole obwenzi bwabwe nga teri agamba, babbe bannaabwe nga teri agamba. Kubanga omulubaale bw'abeerawo ajja kwogera kubanga ajja kumanya nti oli ye yakikoze. Kale ezo entalo nazo bwe ziti bwe zaali. Kati bano ne baleeta embizzi bagobe Omuwarabu. Kati nga Omuwarabu bw'ajja n'asanga embizzi mu makaago, butereevu aba tajja kukyama. Bajjajjaffe baagituuma embizzi lwa nsonga ebizza buli kimu. Ebizza emikisa, olaba ne weesula ebizzaawo, olaba nayo yennyini yeebizza. N'okisanga nga kyonna kyefaafaganidde, kyonna kitunula bannange simanyi na kumanya. Kale bo bajjajjaffe ne bagamba nti nedda tetugenda kulya mbizzi. Era ne mu birooto byaffe embizzi eyo yeereka nnyo mu kitundutundu. Amaanyi ag'enzikiza nga gakutambulirako nga Kabaka akubanja ng'ebintu bigenda kubijjira. Abantu we balootera embizzi eyo. Era ogiroota mu buli ndoota zonna. Naye gwe bw'otandikanga okugiroota nkubira essimu kubanga nze nina eddagala lyayo. Empuuta era nayo yaleetebwanga embizzi. Teyaleetebwa na bigendererwa birungi ng'ereetebwa wano. Yaleetebwa ng'ekigendererwa kyayo kumalawo species z'ebyennyanja ze tulina mu nnyanja Nalubaale. Kwegamba yaleetebwanga omuyeekera ajja alye buli kyennyanja ekiri mu Nalubaale. Era mwenna abasinga obungi abaali bamanyi ebyennyanja ebyedda ebyasangibwanga omwo, ebisinja, ennungu, biki, byonna kati byakenderera ddala olw'empuuta eyo. Era abajjajjaffe baakizuula nti bw'olya empuuta owuutaala. Era ffe abasese tetulya mpuuta, tulya ngege era tuziyita nva. Tosobola gasanga musese nga ngenda kulya ngege, no, zibeera nva. Era ffe kizibu okusanga Lubaale ng'atugaanye engege okuggyako mu mikolo. N'omanya nti guno omwenda ngenda kuba nkola mikolo, sijja kulya byennyanja. Kale mu ngeri eyo ebyo byo tteeka omulubaale tateekeddwa kubirya. Obadde owoomerwa nnyo embizzi, obadde owoomerwa nnyo empuuta, naye bw'oba onookola ensonga ne zitereera mu bulambukufu bwazo, ebyo byewale. Ekintu ekyokusatu ekiri mu mateeka, nkoko. Abakazi tebalya nkoko nga Balubaale. Tebalina we batandikira kugirya. Enkoko ntegeeza n'eggiryako. Abalubaale abakyala tetulya nkoko na magi. Kya mukisa mulungi nti nze nabimanya nkyali era ne mbyesonyiwa. Mbadde wa mukisa nti nze empewo tezirwanagana nange oba olw'okuba ndi paati yaazo. Bwe mmanya nti kino kyetuteekeddwa kukikola sikikola. Kati naawe bw'oba okola kubanga naawe toli wanjawulo ku nze. Bw'omanya nti omukazi talya nkoko gyewale. Ennyumba emu tekulema kwewala. Gwe wali olabeko embwa ng'ekyama mu ttooyi, osobola okugyewala. Owulidde? Kati ebirala bye tutalya biva ku mikolo gye tukola. Omulubaale talya ntula.
omulubaale talya ntula. Okuggyako ate omulubaale bw'atuuka mu mikolo egy'okutuuzibwa ate entula ezo zimukolerwamu emikolo. Ebintu ebisinga obungi bye tutalya byebyo bajjajjaabo bye baba bakugaanye. Bo baba balina ensonga zaabwe. Basobola okugaana okulya enkejje kubanga enkejje zaakozesebwa nnyo mu kwalula abalangira n'abambejja, abaana ba lubaale mukasa. Kakati oyinza okuba ng'olimu omusaayi ogwo naye nga tomanyi. Kati bwe bajja ne bakugamba nti tolya nkejje ate togibbirira. Tetulya mukene. Enseenene naddala abakyala tetulya nseenene. Ebintu bino bye tugamba nti abakyala tebabirya, eriyo n'abaami abatabirya. Nga balina ensonga zaabwe nga baabikoleramu emikolo. Kati ekintu ekyo kiba kikweyimiridde. Bw'oddamu n'okirya, olwo ate guli omukolo gwe wakola guba gufuluka. Enkoko oyinza obutagirya okumala ekiseera, oba obutagirira ddala obulamu bwo bwonna kati nga mu abaami ng'obadde ogikoleddemu emikolo. Eriyo emikolo nga bw'omala ogikolera mu nkoko oba ojja kusooka ogiwummuze. Tugambye nti tetulya mbizzi, tetulya mpuuta, tetulya ntula, tetulya nseenene, tetulya nkejje, tetulya mukene, tetulya nsugga, tetulya nswa. Ebintu ebyo ebimu tetubirya olw'okuba nti lubaale waffe abiraba ng'abaana. Kati nga bw'obirya ng'otudde mu bwannaalongo, ng'otudde mu bwa ssaalongo oba olidde baana. Naye osangayo abantu abagwagwa bagamba nti namunsi alya ku nswa ze ng'akakana ku baana be ng'akola ki? Ng'alya. Oguddako omusanga ddala ali ku baana be akola ki? Alya. Kati nga naye yeewunza agamba tamanyi kwe kivudde so nga ye yakitandise mu ngeri gy'ataategedde ne bamulaga ne gye kiyinza okukomekkerera. Ebintu ebiwoomu mu nsi muno bingi. Naye weebuuze ddala byonna birina kuyingira mu mubiri gwo kubanga emibiri gyaffe ye yeekaalu ya Mwoyo, ye yeekaalu ya Katonda. Biki bye tuteeka mu mibiri gyaffe tulina okubifaako. So tetulina kuteekamu buteesi buli kimu olw'okubanga kiri awo. Tetuteekeddwa kuteekamu buteesi buli kimu olw'okubanga kiikyo tukirabye. Bannaffe abatambuze, nkimanyi obulamu muyita mu buzibu. Naye kakasa nti na buli ky'okozesa embeera emala kukuwaliriza. Naye awatali ekyo ky'osobola okwewala kikole ki? Kyewale for your own good. Kyewale. Omanye nti kino nkikolera bajjajjange and I'm proud okuba nti nkikola. Omulala ajja gamba who cares? After all, tewali andaba. Ngenda kuyitira ali ku chicken tonight gasooka bampeeyaawo wings mala okwerabirira. Ng'ogenda ng'ozigula nga weerabirira. And the next thing, mitawaana myereere. Bannange munsaasire, nange nkaluubirizibwa. Kinkaluubiriza nnyo bwe mufuna embeera ezibakaabya nga mmwe mubyekoledde. Abakazi tetulya mmamba. Abalubaale abamu tetulya mmale. Kale kyalibadde kirungi n'owaayo obudde eri bajjajjaabo n'obabuuza biki by'oteekeddwa okulya na biki bye toteekeddwa kulya. Abakazi gye bali abalya emmale naye nga lubaale asobola okugamba nti gwe nga ggwe tolya mmale. Naye nga kiri jeno abakyala nga tuvudde ku mbizzi, empuuta, enkoko, enseenene, emmamba nayo kya tteeka tetugirya. Kasulu oba ensuma kika kya kyennyanja ekirina omumwa omusongovu kibeera nnyo mu mazzi omwo, kirina olusannyalaze ku kyensuti kyakyo. Ekyo nakyo abakyala
tetukirya. Kati ebisigadde ojja kubirya oba obutabirya kusinziira ku lubaale wo. Ate bwe biba bikolebwamu emikolo era kiba kyanjawulo. Kati saagala mubeere awo, mweteeke mu buddu, mweteeke mu mpingu, munoonye ebintu bye musobola okulya ne bitakola bubi mpewo zammwe. Abamu empewo kwakasa nti kino tetulina kirya ekuleeta allergy, ng'ogiyita allergy olw'okuba walidde n'oyiwa ekirogologo, empewo eba tekyagadde. Eba tekyagadde kukikozesa. Nga mu bajjajjaabo waliwo atateekeddwa kukozesa kintu ekyo, era naawe ayagala oleme kukikozesa kubanga atudde mu mubiri gwo, mutambula mwenna, byonna mubikola mwenna. Kati gwe n'ebyo by'olowooza mbu simanyi webbirira. Muganda wange, oli ku busiru kw'otudde. I'm sorry okukozesa ebigambo ng'ebyo. Naye sometimes ow'ebbanga otomuwemukira takola ki? Teyeebikka. Ffe abalya mmere ekikula kyaffe. Tumanyi okwesuulika ne twesiriwaza, ne twejjira ddala mu mbeera, ne tukola ebintu naffe bye tumanyidde ddala nti this is pure nonsense. Naye ate ne tusigala nga tubikola. And you're like, I won't regret this. You see? Kankikole for the last time. And this is my very, 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 very last time. Jengenda okulya enkoko. Ng'ogikakanako ng'ogirya. Ng'olyoka okaabira emyezi 6 ng'oli ku nsonga y'emu eyo. Owulidde. So, tugambye nti ebintu ebyo waggulu tetubirya. Ensonga lwaki tetubirya? Lwa nsonga nti bajjajjaffe baabivumbulamu embeera ezitali nnungi mu ntambula zaabwe gye tuli. That is why we don't eat them. Yeah, bisobola okufuukira ekirala. Ne bikuleetera allergy, n'ofuna allergy eri ey'ettabbu. Naye nga evudde ku bintu ng'ebyo ebyagaanibwa ate gwe n'olaga nti osobola obbiremerako ng'olina n'ensonga z'owa ezitali zimu, omuli n'okunyoomerera. Olya mmere munyoomerera. Mugenda ne munyoomerera bajjajja. Naye muganda wange tonyoomereranga jjajja. Kubanga tomanyi kyayinza kukola. Tomanyi kyayinza kukola. Okay? Kisingako ne mutambulira wamu mu kukkaanya ne kiba nti buli omu akuuma emirembe eri munne. Ne tutajja bannaffe mize gya kubafuula babi gye tuli, ng'ate ffe tukulira okubasoomooza nga tukola ebyo bye batayagala, ate nabo ne baagala batulage eryanyi. Batulage eryanyi. Si weewaawo bannange? Kale n'okusinziira byonna bye tuyize, kansubire nti mbitegedde bulungi. Find alternatives. Okay? Find alternatives. Okubeerawo n'emirembe emisaamusaamu nga olina price gy'olina okuwa, nga that price involves obutalya kintu kati ng'enkoko ng'amagi. I think it's worth it. Ekyo toyinza kigeraageranya na kusaddaaka muntu. Toyinza kukigeraageranya na kusala wano sala wali. Yeah, it's fair enough. Okumanya nti all I have to do is not eat chicken, not eat eggs, not eat pork, no empuuta. Mpozi bagiyita batya? Nile perch. Okiraba. Kati bw'omanya nti eyo saddaaka gye mpaddeyo, nga ne bajjajja obannyonnyola. Ng'olayira ng'ogamba nti nze Katamba ndayira maaso g'abajjajjange sirirya mbizzi kubanga kye kisolo ekitategeerekeka. Kiyina omukira gukiringa gwa mmese ate nga kitunula nga kkapa, amabeere galinga ga mbwa. Kati kisolo kika ki ekyo ekigatta ebyo byonna? Kifukumula obwana obuyitirivu, kifaanana nga muntu. Mazima okulya embizzi obanga ali omuntu. Owulidde? Obanga aliira ddala omuntu.
kale n'olayira n'ogamba nti nze sirirya mbizzi. Kakibe ki yadde abaana bange, abaana b'enda yange, era kwe nnaamanyiranga nti omwana oyo wange kugoberera amateeka gange, na buli mwana alivaayo n'ayingirira embeera ng'eyo, oyo nga mwegaanye, nga muggyako obukuumi bw'abajjajjange, omukisa gw'abajjajjange na buli kyange kyonna. Kale nsaba mukuume ekirayiro kyange ekyo eri abaana bange n'abazzukulu n'abajjwa ab'emirembe gyonna, tusobole okutambulira mu buwangwa bwaffe mu mirembe gyaffe. Okwo kwe kulayira kwange, ayi bakama bange. Waawu! Nga bagamba alayidde, mumuwulidde nti ye agambye atya? Talirya mbizzi yadde empuuta n'ebyo byonna omulubaale byatalya, kubanga mazima bajjajja baabizuula nga tebitegeerekeka. N'olw'ensonga eyo tagenda kukola bintu bajjajjaabe bye baazuula nga tebitegeerekeka. Ate ye talina na budde bubinoonyerezaako, wazira okwesiga abo abaasookawo bye baazuula. N'olwekyo alayidde. Katukoze tutya? Tusooke tumuweeyo akalabo olw'okulayira okwo kwakoze n'okusalawo okulungi. Ako akasente ako ke mwali mwakwata ako ke baagaana omusasula ako, mukate bambi bakamuwe. Mukamuwe okusinziira ku kyakoze, tumuzzeemu amaanyi, amanye nti omuntu bw'akola obulungi asasulwa. Munnange oboolyawo ng'akasimu kavuga. Banayo n'onsonyiwa, mbadde siriiwo naye kaakati nakomyewo, mbadde njagala tusisinkane, ensonga eri tugimalirize, mpozi twakoma wa? Kale mbagaliza okubeera obulungi. Nze Nnaalongo Nalubaale mbalindiridde baana bange, saagala mbeereyo mukaabe mudaage munakuwale olw'ebintu ebimu ebibanyigiriza. Kuba kasimu ne twogera, ne tubyogerako ne tulaba. Lubaale mukambwe, Lubaale munyiivu, naye byonna bisobola okutereezebwa mu ngeri emu oba endala.